Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero tulina munnaffe wano eyambuzizza ekibuuzo. Wambuuzizza waŋŋambye nti nze mbuuza okunoga eddagala okumpi n'ebiggya oba amalaalo kibi oba tekirina buzibu. Kwegamba wabadde obuuza nti kirungi okunoga eddagala eryo eriba liriraanye amalaalo oba eririraanye ebiggya tekiba na buzibu. Eddagala eryo eribeera liriraanye amalaalo tekiba na buzibu, osobola oddinoga n'olikozesa. Era n'ewaka tulina eddagala liyitirivu mu lusuku era erisinga liriraanye amalaalo nga bwe mulengera ebikola ebyo eby'eddagala. Eddagala eribeera liriraanye amalaalo teriba na buzibu bwonna, osobola oddinoga n'onaaba oba n'oyenga n'onywa tekirina buzibu. Kati nga bw'oliraba eryo kati eryo liyitibwa ssegaamwenge bwe liyitibwa, naye liriraanye malaalo era osobola okgalengera singa oba weetegerezza nnyo liriraanye malaalo n'eddala liiryo. Ekyo kiyitibwa kimagejjo, magejjo omunene era naye aliraanye malaalo. Waliwo lwe bayita olusiiti luulo mulaba olusiiti naye luliraanye malaalo, osobola oddinoga n'olikozesa. Kyekibuuzo ekyo kyenjagadde okubeera nga nziramu gwe yambuuzizza ku nsonga eyo nti kirungi okukozesa eddagala eririraanye amalaalo tewali buzibu bwonna, obeera osobola oddikozesa bulungi nnyo. Oba lyakunaaba kati nga bwe nkulaze eryo waliwo olusiiti lulungi, nammuli waali awo lyonna erisinga ery'emikisa liriraanye malaalo awo kumpi. Eddagala eryo osobola oddikozesa bulungi nnyo. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.